kubakuuma ebbanga lino lyonna. Guno gwe mulundi gwange omulala ate okuggyako Bugama, naye Yesu atukoze bulungi. Yeebale okubakuuma nga muli eyo, n'abooluganda abalala abavudde mu bifo ebitali bimu, ate naffe n'atukuuma nga tukyali wano ku Kasozi Kireka. Era nga bwe mugambye ebbanga lyetuweereza Deneko gisinga ku myaka gy'abamu ku mmwe, naye twebaza Katonda kubanga yakikoze. Tukyali balamu olw'ekisa kya Katonda, awaniridde obulamu bwaffe, tumwebaza olw'ensonga eyo. Naye ng'abatambuze mbadde nsaba obusabi buli omu waali, tunula wooli, weetolooza amaaso, oyinza n'okuyimba ebweru n'otunula, oyinza n'okutwala ebirowoozo bigenda mu mawanga amalala. Mpulidde amulesoni nga twogera Isirayiri, Ukraine, biki Kongo, babadde mu kubaganyako ebirowoozo awo. Naye ebyo byonna bw'okuba ekifaananyi biki ebigenda mu maaso, gw'olaba ki? Kiki ky'olaba mu mulembe guno? Olaba ki? Nze ndaba ki? Nteekwa buteeka okuba nga nabye ndaba, ate nzikiriza naawe nabwe olaba. Ebimu byava waddamu ku mbeera tebitegerekeka, bitususse. Era njagala okukkiriza nti ne Katonda birabika bigenze wala nnyo. Si bwe yakola ensi eno, bwe yakutonda si bw'oli leero, si bwendi leero. Yatukola omulimu gwe era n'agamba nti buli kyakoze laba nga kirungi nnyo. Naye leero tebikyali birungi nnyo nga bwe yakola. Mukama yeebazibwe nnyo kubanga afaayo. Kakati olw'okubanga buli woyima, buli wotunula, ensi erabika nzibu, ebintu bigenda byonooneka, tuteekwa buteeka okubuuza ensonga lwaki biri bwe bityo? Lwaki biri bwe bityo? Lwaki biri bwe bityo? Ebimu bitandise okutweraliikiriza, tusula tweraliikiridde, tetumanyi what is coming next, biki ebinaabaawo leero oba enkya. Ne bituuzayo mu mbeera eri eyaliwo edda, nti oneeraliikiriranga onoogamba nti singa oba bukedde, oba nti singa buzibye, embeera eyo gye tugendamu kaakati. Yakweraliikirira, yakutya, nga tetwekakasa what is coming next. Naye nno ng'abasomi ba Bayibuli, Katonda ate mulungi nnyo kubanga alina kyagamba. Singa osomye mukyala Kirya kaasome wano Omubuulizi essuula eyokusatu olunyiriri lw'16 n'olw'17, ennyiriri ezo 2 njagala tufune ekifaananyi. Mubuulizi 3:16 ne 15 ne 16, sorry 16 ne 17. Mubuulizi 3:16 ne 17. Ennyiriri ezo zina kye zigamba. Agambye nti era nate nalaba wano, bwe nalaba mu kifo ekyokusaaliramu emisango, ng'obubi bwali eyo, naye ne mu kibi eky'obutuukirivu, ne mu kifo eky'obutuukirivu nga nabwo bibuliyo. Omuwandiisi w'Omubuulizi agamba nalaba, era yalaba ensi mubyagadde ng'obubi buli eyo. Kaakati n'akyusa amaaso n'adda eno awali obutuukirivu, njagala okiyite oba abaana ba Katonda oba ng'ekkanisa oba embeera abantu abatya Katonda, be bantu balizozaako nti obutuukirivu buli omwo, ng'eyo nayo eriyo bubi. Ebweru bubi, munda gye walirowooza emirembe nabwo bubi. N'asoberwa, kyava agamba nti Katonda yalisala omusango kubanga enteekateeka ye weeri. Katonda yagenda okusala omusango obanga munda mwalisuubidde ebirungi nga mu kanisa oba mu bantu abatya Katonda, mu ggwanga eritya Katonda, mulimu bubi. Kaakati obi obadde obusuubira bweru mu bantu abatatya Katonda, ate wagenda eri nga obubi buli eyo, osoberwa. Kyava asalawo naga nti Mukama Katonda yalisalawo. Katonda yalisala omusango ogw'abantu abatya Katonda n'abantu abatatya Katonda, kubanga abatya Katonda twalirowooza nti gye tuli mirembe, naye abatatya Katonda olirowooza nti esaana okubeera etasaana. Naye bwe kibanga ne muffe obubi buli omwo muffe, ebweru gy'osuubira nti teri mirembe, ate nga n'obubi gye buli.
kakati kirekere Katonda yalisala omusango. Ensi wetuuse egenze wala nnyo, evudde ku nkola ya Katonda. Abaali bamanyi Katonda tebakyali Katonda, abeeza tumanyi Katonda tetukyali ku ekyo. Kiki ekiteeka okubaawo? Katonda kyavaga nti yagenda okusala omusango. Era kyava ayogera mu Zabbuli 119 owulire Mukama kyagamba. Zabbuli 119 olunyiriri olw'126. 119 olunyiriri olw'126. Obudde butuuse Mukama okukola emirimu, kubanga badibizza amateeka go. Obudde butuuse Mukama yagamba nti abange enough is enough. Obudde butuuse Mukama okola omulimu. Mulimu ki gwe agenda okola? Agenda kusala omusango, kubanga abantu badibizza, abantu tudibizza amateeka ga Katonda. Kakati this is time. Obanga ebweru gy'osuubira okubeera ebikyamu eriyo obubi kituufu, ate ne munda gy'osuubira okubeera emirembe eriyo obubi. So kiri kyagambye nti Katonda yalisala. Obudde butuuse, tetuna kiseera kirala kyonna. This is the time. Wooli wonna, wendi wonna, tegeera kino. Obudde butuuse. Mukama asala omusango. Mukama ayingire mu bintu by'ensi, kubanga abantu tudibizza amateeka ga Katonda. Oli ayima kituuti n'alangira nti naga nti wali mateeka, ng'ate ayinza okuba nga mukulembeze wa kanisa naye naga nti wali mateeka. No law. Kakati ekyo lwaki Mukama tabingira mu kyavu? Taga enough is enough. Obudde butuuse. Mukama asala omusango. Abantu badibizza amateeka ge, n'olwekyo ekiseera kituuse Mukama asala omusango. Kyavudde atugamba wali atuwadde okulabula, naga nti abange ekiseera eri kye twasomye mu Ebbulaniya 12:12-13 naga nti emikono egikigumira, amagulu, ebyo byonna ebitateredde bulungi, kyendo kyekiseera. Abatambula tutemere ebigere byaffe amakubo amatuufu, tuyitewa, kubanga ate erinda mu Isaaya agamba nti owange n'amatugo ganawuliranga eddoboozi erikuvako enyuma nga liga nti ekkubo tambulira omwo. Katonda Omwoyo Mutukuvu amufuuse ku bantu be, osobola okutegeera nti kino si kituufu, kubanga ekkubo ettuufu lye lino. N'owulira eddoboozi nga likugamba, oyinza n'ogaa nti nabadde tubadde katugenda, so nawulira ekirowoozo kiŋŋamba, toba walikoze bw'oti. Mwoyo Mutukuvu atulaga nti lino ekkubo. Kyavudde agamba ebigere byaffe, emikono gyaffe ebijugumira, ebikankana, twetaaga okutemera ebigere byaffe ekkubo, amakubo amagolokofu. Ddala Katonda kyayagala tutambule mu kkubo eggolokofu, kubanga ekiseera kiweddeyo. Kaggayi, Nabbi Kaggayi essula ey'okubiri ana kyagamba. Kaggayi essula ya 2 ayogera ebigambo biri awo nabyo biyamba tubitegeere. Kaggayi essula ya 2 tujja kusoma ennyiriri 2 zokka, olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Kaggayi 2 olw'omukaaga n'olw'omusanvu agamba atya? Kaggayi 2 essula 2 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti ekyasigaddeyo omulundi gumu, ekiseera kitono, nkankanye eggulu n'ensi. Imirako muweereza wa Katonda agamba nti abange ekyasigaddeyo omulundi gutya gumu bwe guti, akankanye. Biki byagenda okankanya? Eggulu n'ensi. Kiki ekirala? Eggulu n'ensi. Nkankanya eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu. Ndikankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa, amawanga gonna birijja. Agenda kukankanya ennyumba ezo. Ewa nyabo ne bokomaawo. Agenda kukankanya eggulu n'ensi, ennyanja, olukalu. Ate akankanye n'ebintu ebyo abantu bye basinga okwegomba, ensi enna byeyagala leero. Ezo entalo ze muwulira balina bye banoonya. Abantu tebabonaabonera bwereere, entalo teziri lwa bwereere. Abamu baagala to extend their borders, abalala baagala by'obugagga biri mu bitundu ebyo. Bantu balina bye beegomba. Kyavudde agamba nti ŋŋenda kukankanya ensi. Si nsi yokka, kankanya olukalu, kankanya ennyanja,
n'abantu beegomba. Ate bw'oga mu Beebulaniya essula y'e12 olunyiriri lwa 26, Beebulaniya 12:26, era alaga kiki kyagenda kikyanoonya mu nsi. Beebulaniya 12:26 agambye agenda kukankanya. Banga ensi tekyali mu mbeera mu kifaananyi Katonda mwe yatondera, ebintu byonna byava dda mu oda birala nnyo. Kakati kyabudaga ngenda kukankanya nno mubeere aweya, ngenda kukankanya ensi, si ensi yokka n'ebyo biri mu nsi ebyogombebwa abantu byonna ngenda kubinyeenya. Beebulaniya 12:26. Eyakankanya ensi n'eddoboozi ly'emu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigaddeyo omulundi gumu ndikankanya si nsi yokka naye era n'eggulu. Ekyasigaddeyo omulundi gumu, abooluganda batambuze bannaffe, esigaddeyo omulundi gumu gwe guti. Mukama gwayogeddeko wano agenda kukankanya ensi, agenda kukankanya mawanga, agenda kutukankanya. Waliwo wayongera olunyiriri lwa 27 ndaga nti ate ebyo agenda kubikankanya. Mulimu ebyegombebwa abantu, ebyo nabyo agenda kubikankanya. Byonna kyoyagala Katonda agenda kukikwatako. Anoonya abantu abeesigwa abajja okutambula ne Katonda. N'olwekyo si bya mirembe, si bya kwejalabya. Olina byoyagala, yes. Oyinza okuba nti nga tosobola kwebaka nga tolidde ekyo oba tonywedde ekyo, naye ekiseera kituuse Katonda nga bwagambye nti esigadde omulundi gumu, obudde butuuse, Mukama akole omulimu. Katonda, abooluganda, gye muli naffe ne gye tuli, olunaku lujja agenda kunyeenya, agenda kukankanya. Waliwo bye yakola nga binyeenyezebwa, bikankanyizibwa, ebyo bijja kunyeenyezebwa. Oba kunyeenya oba kukujja mu kanisa ojja kuvaamu bwe baleeta bye baleese ne bakugamba owooluganda wagira kino nanga tokyagala noga nti kanisa tutawaanya n'ofuluma. N'ebyo byonna manya tukukankanya. Shaking time. This is the shaking time. Kyetulimu, we are heading for the shaking time. Shaking time tejja kuleka kintu nga kirina nga bwe kibadde, wajja kubaawo ebivaawo bikyuka. Naye Katonda anoonya ki? Mulabe waffe nedda atwagala, naye ayagala nga nawe bw'okola n'ofuna ekintu ekiri pure noga nti kino kyenfiirako kye kintu kyenfunye kirungi. Ekyo Katonda kyanoonya. Tukyali mixture, tuli mixed, tulinamu amawanga n'abantu ba Katonda, ffenna tuli together now. Naye shaking time bw'eneebanga etuuse nga bw'agamba, egenda kujjamu abatya Katonda babeere ku sayidi emu, n'abatamutya babeere ku sayidi emu. Katonda mu kiseera kye kyanoonya ekyo. Amosi 4:12 awo okulabula naye. Amosi 4:12 ekyo kye kijja, definitely kijja, and it is not far from now. Kijja kiyinza okutuukako, ekiyinza okutuukako, naye Katonda anoonya ki? Amosi 4:12 era awa amagezi n'okubuulira okulabula kitotooka okola. Amosi 4:12 atyo Agamba bw'ati, kyendiva nkukola bwe nti, ayi Isirayiri, era kubanga ndikukola kino, weeteeketeeke okusisinkana ne Katonda wo, ayi Isirayiri. Agenda kuleeta okunyeenyezebwa, kankanyizibwa, shaking nga bwe tugambye. Why? Ayagala gwe nange tweteeketeeke. Weeteeketeeke, ngenda kukola ekyo. Noonya kimu ekyo kyonna. Noonya kigambo kimu kyokka, weeteeketeeke okusisinkana ne Katonda wo, ayi Isirayiri. Si Isirayiri ng'eggwanga, Isirayiri ng'omulondo wa Katonda, ng'omuwanguzi, ng'omwana wa Katonda. Definitely si mulabe waffe, naye ayagala tweteeketeeke okusisinkana Katonda waffe. Obudde butuuse bw'agambye eri. Naye bino byonna nakyagamba Luuka 2:21. Luuka 2:21. Bwe tulaba bino byonna, then what? Luuka 2:28. Ana akagambo kayogera nakakulu mu kulaba kwange. Luuka 2:28. Bigambo bya Yesu, mulokozi waffe, yalaba bino byonna bijja kubaawo, naye bigenaga amagezi gatuwa. Naye ebigambo ebyo bye bitanulanga okubaawo. Mutunulanga waggulu, muyimisanga emitwe gyammwe
kubanga okununulibwa kwammwe kunaatera okutuuka. Ebigambo ebyo byonna bwe bitanulanga okubaawo, yayogera ebintu bingi nnyo, walibaawo entalo, waliwo byonna tubirabye, byonna tulabye. Changes eziri mu nsi tuziraba, zireese okweralikira mu baana ba Katonda, kubanga tebinoonya babi oba abantu obanga bomuntalo nti balwanagana, naye naawe atamanyi kulwana nange atamanyi kulwana, tugenderamu ffenna. Naye bwe bitanulanga okubaawo namubiraba nga bizze nga webiri. One thing, muyimise emitwe gyammwe waggulu, kubanga ekiseera ekyokununulibwa kituuse. Amiina. Ekyo kyagambye nti obudde butuuse. Olwekyo bannange tuleme kulowooza nti tulina emirembe mu nsi. There is no peace. Ensi tereeta mirembe, tubeeramu tutambula tweyagala. Ulidde nze baali bannonze okugenda mu General Conference saagenda, naye namisinga that chance nga waliwo obuzibu obutonotono. Naye newankubadde saagenda saalumwa nnyo. Nagamba nti obanga ogenda mu General Conference mu America kikulu nnyo. Yesu bw'alibanga antwala mugulu alindaga nti awo wali ojjaawo, wali ojja General Conference eri wano. N'olwekyo saakifaako nnyo. Definitely lwaki kyali kyetaagibwa alindaga nga tuli mu bbanga. Naga mwana wange anti wali ojja mu General Conference nti we wano kyetuba tuteekwa okukola bannange. Nti bitananga okubaawo tuyimuse emitwe gyaffe mu ggulu, ekitegeeza tusabe kubanga okununulibwa kwaffe kutuuse. Kyekyo kyagambye mu Zabbuli 119:16 nti abanga obudde butuuse Mukama okukola omulimu gwe, kubanga abantu bajeemye, boonoonye, badibizza amateeka gange. Mukama bw'ati bw'agambye. Kiki kye tuteekwa okukola at this hour? Nze ndowooza waliwo kye tuteekwa okukola. Ezeekeri katubikuleyo essuula 12. Tuyinza obutasoma nnyiri zonna naye katufune ekifaananyi kiri mu ssuula 12. Ezeekeri essuula 12. Oyinza okuva ku lunya olusooka n'osoma ennyiri ezo zinyuma, zisanyusa. Just open your Bibles and read for yourselves. Naye nze kanzigye kyenjagala kirimu. 12 ennyiri zisooka, olusooka mamisoma. Agamba atya? Ayogera ku ggwe. Nange agamba atandika atya? 12 olusooka. Era ekigambo kya Mukama kyanjijjira nga kyogera nti omwana w'omuntu obeera wakati mu nnyumba eyo enjeemu, abalina amaaso ag'okulaba so tebalaba, abalina amatu ag'okuwulira so tebawulira, kubanga nnyumba njeemu. Bannange ebigambo ebyo. Kale ggwe mwana w'omuntu. Sokolindeka. Ebigambo bizze eri ggwe, bizze eri nze omwana w'omuntu. Era kyayogedde kituufu nnyo. Tutuula mu nyumba, aga nti ndi mu nyumba njeemu, abantu bendi mu bajeemu, nange ndi mujeemu. Tuli mu nyumba eyo, tuli mu community enjeemu. Naye kiki tuleka okukola mu community enjeemu? Tukole tutya? N'amagezi gatuwadde. Kale ggwe omwana w'omuntu weeteeketeekere ebintu eby'obuwaŋŋanguse, ositule okusenguka misana bo nga balaba, era olisenguka mu kiro kyo n'odda mu kifo ekirala bo nga balaba. Mpozi ffe emyaka 40 gye muwulidde gye tuweereza ekkanisa eno, tusenguse okwetolola Uganda eno, tusenguse mu myaka 40, 44 years of service. Tugeze mu bifo bitali bimu. Olusi wamu tumala akabanga katono batujjawo ne tugenda tumaze akabanga katono mugende naye ng'ate nga muweereza Katonda nga tetuyinza kugaana. N'omukyalo ono abonyeebonye. Naye mu kusenguka okwo mulimu ebintu bingi ebyononeka. Entebe tezibanga bwe zibadde, sowaani zaatika, biki bikopo biki, movement y'amaanyi. Naye agambye wano tabange nti olwokubanga oli mu nnyumba njeemu, teekateeka ebintu by'okusenguka eby'obuwaŋŋanguse, va mu kifo kyo. Agambye ddi misana bo nga balaba. N'akawungezi najja okwogerako, kawungezi nga balaba. Tebuli abo banaalaba nga musenguka bajja kulowooza balowooze ku nsonga eyenkulu. Kyagamba kiki? Onna wooli community nga tekuwa ddembe kuweereza Katonda, olina emirimu gy'okola nga tegikuwa kuweereza Katonda wo, olina ebizibu byonna mu saaviisi yo ne Katonda wo, nekolagana ne Katonda, aga nti kakati ebyo senguka biveeko.
genda misana nga bakola ki otyo kale balirowooza newankubadde nga nyumba njeemu. Oluba oli abayinza okulowooza newankubadde nga nyumba njeemu ne bakulaba ng'ogenda ono abadde mu sevensidde naye mukwano gwaffe nnyo tabadde nga basevensidde abalala ye tubadde byetukola naye byakola tatulekerera tubeera mu ffenna kubanga naye nga sitafaana nga basevensidde bana abalala kakati gwe somamu olabe yali eyisa bw'abanga ab'ekyalo abatamiivu abafaana batya bagamba nti ono yali mukwano gwabwe tafaana nga basevensidde abalala okimanya nti oba oliawo oluganda ono standard y'obusevensidde yagisaako wansi compromise akole nga bali bagamba abafaanane kyavudaga nti gwe senguka nga bala mposi bwe banaakulaba ng'osenguka banaalowooza mukama tusaasire kiseera kyakusenguka kiseera kyakuva mu mbeera eyo embi tudde eri mukama katonda kubanga obudde butuuse mukama okusala omusango mukama agenda kusala omusango kubanga abantu badibizza amateeka ge ŋŋambye nti Sule ne 12 ojja kugisoma nga bweyagala era omuwandiisi yalaga abantu nga basenguka ne basenguka nga bantu bana balaba kiro lwaki basenguka kiro abamu basenguka ekiro nga batya abantu gye bagenda nti bayinza okutukulaba bye tulina ne batulumba oba babbi bagenda ekiro abalala basenguka misana ab'ekiro babaako bye bakweka ab'emisana nabo kugamba embeera eri awo mixed naye nga kugamba kikulu ekirimu kusenguka yeishu eriwo senguka bonna nga balaba banaalaba ng'osenguse omuntu abadde nabo ng'obavuddeko otandise okukola ebya Katonda mbu banaalowooza bayinza okulowooza ku kuba eryo soma ennyiriri ezo lwaki kino kyali badde bwe kityo Nekemeya ngenda kumala Nekemeya essula ey'okutaano lwaki tuteeka okukola ebintu bino mukama magezi atuwa amagezi n'agamba oli mwana wange muli baana bange mulowooza mwali badde bwe mutyo temwalikoze bwe muti kiki tuteeka okukola Nekemeya 5:9 katulabe mukama kyagamba atuwa amagezi ago ng'abaana ba Katonda ate tuteekwa buteeka okutwala amagezi gatuwa waliwo amagezi ge batuwa agambye ate mami essula ya 5:9 Nekemeya 5:9 agambye nti era ne njogera nti ekigambo kye mukola si kirungi temwali tambulidde mu kutya Katonda waffe ono ye ne beekoma ono ye yalaba bannange abanne bwe yali nabo nga beeyisa nga bwe baagala nga nabo bw'oli badde ne mukusa munno n'olaba n'otuuka n'okumunenya nokati naye munnange nawe n'okolaba otyo walikoze bwotyo nakyavuddawo amagezi naga mulowooza tetwanetambulidde mu kutya Katonda ekisingako okutambulira mu kkubo ekitya Katonda kyavuddayo gala ku bigere byaffe tubitemere ekkubo erigwanidde so si kuvumisa Katonda kuvumisa ekkanisa tetwanetambulidde mu kutya Katonda bannange tutambule mu kutya Katonda tutambule mu kutya Katonda yonna gy'oli tambulira mu kkubo eritya Katonda so no ngera 27 naye agamba okutya ku Mukama Katonda kuwangaaza kuba nange tutambulire mu kutya Katonda ensi tenabyegaba wetwogerera wano ensi okutujja ku Katonda kikafuuwe tunyweze okuyitibwa kwaffe tutambulire mu kutya Katonda kikulu nnyo tutambulidde mu kutya Katonda kakati kansoma olunyiri lumu lwokka tumale lulimu lwokka bwe luti tumale Isaaya 38 olusooka n'olwokubiri tutambulire mu kutya Katonda tutambulire mu kutya Katonda kigasa kirina omuwendo kya muwendo if we walk in that way ekkubo litya Katonda gano gonna amakubo temuli naye tutye Katonda kyasinga okutwagaza tutye Mukama Katonda Isaaya 38 olusooka n'olwokubiri naye atuwa amagezi era bannange agambye atya mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa Isaaya nabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Weba ne bokomawo mami mu biro ebyo kabaka ne nani
Keezeekiya n'alwala kumpi kufa. Bw'alwala obubaka bwe yafuna bwali mugamba ekintu kimu kyokka, si kugenda mu ddwaliro gundi afunye eddagala, si kutambula alage wano afune emirako eno. Mukama yamugamba kimu kyokka nti owange teekateeka ennyumba yo, obulwadde bw'olwadde togenda kuwona, ogenda kufa. So prepare, organize your house. Tagamba nyumba nga kana kaffe. Kano tukasuzeemu emyaka gye mingi katumala twebaka. Naye kyagamba teekateeka ennyumba, teekateeka obulamu bwo. Ffenna tuli balwadde, incidentally ffenna tuli balwadde. Abatambula nga tulowooza tuli balwadde. Death is so near. Tuli balwadde ffenna. Naye Mukama kyangamba, kyakugamba omwagalwa ampuliriza andaba, teekateeka obulamu bwo. Organize your house. Teekateeka obulamu bwo. Byolina bikumala, sowaani n'ebirala byonna obirina ebyo, oliirako n'emmere naye ennyumba yo bwe bulamu bwo. Bw'agamba teekateeka obulamu bwo kubanga togenda kulama. Oluusi bwe mba nga ndi ku mukolo gw'okuziika, nakwezo mbadde kuziika, tutera okuleeta ebigambo bino nga nti bwe ntunula bwe nti ntunula ku bantu ba Katonda bali abazze, abakungu bazze, naye nga mpisaamu amaaso bwe nti mu bantu abangi ennyo, naye nga nti bannange bwe ntunula bwe nti tuli mu 2024 gye tubadde ka tuli mu 2025, naye ntunula bwe nti nga nti sirabawo wana naaweza ogw'13 ba tuli mu 2000 alituuka mu gw'13 sinaba kumulaba oba waali, naye bonna nga buli omu yetunulako. Tetulina assurance yonna. Today is my day. Teekateeka obulamu bwo bugenda butya, ngenze ntya, ndowooza kisinga obukulu. Newe ngenda ngenze ntya, si duration gyemala ku nsi, naye ngenda ntya saawe kwona kubanga Yobu 14 bw'agamba nti Katonda yatuwa we tukoma, era ekiseera bwe kituuka awo tukoma tetutuukawo. So teekateeka ennyumba yo. Omwagalwa, teekateeka obulamu bwo. Nsabira nange nteekateeka obulamu bwange. Bwe tuba nga tetuzze kulabagana ku nsi kuno, tulabagane ku nnyanja endabirwamu. Kirisinga byonna. Tusinkane ku nnyanja endabirwamu. Ekyo kikisinga byonna obukulu. Si nsonga biki bye tufunye ku nsi kuno. Eri abatafunyeemu kalungi konna. Eri abafunye ebizibu ebitali bimu. Naye there is a day tugenda okubeera ne Yesu waffe. Twerabire ennaku yonna gye tulabye ku nsi kuno. Tutambule nga twebaza nti Mukama nange ntuuse, ng'otuuse nga nange ntuuse. Mukama omukisa abaagalwa, Mukama waffe yeyongere okubeera nammwe. Obanga tuli ddani tulabaganako amaaso n'amaaso, well and good. Naye bwe kiba nga si kyo, tulabagane ku nnyanja endabirwamu. Mukama teeketeeke tusinkane ku nnyanja endabirwamu. Otunule ku munno, nange ntunuleko, tugambe nti naawe otuuse, nange ntuuse, by the grace of God nga tutuuse mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama atuwe omukisa, Yesu Kristo